This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Luxury is not loud, it is deliberate. In the weight of a decanter in your hand, the clarity of crystal at first pour. Welcome to Chiba's Regine Home Goods. We are your one-stop center for finely crafted glassware. From whiskey decanters to dispensers, ice buckets, cocktail mixers and trays, temperature control mugs, flasks, coasters and bar essentials. Each piece is designed to elevate the moment. For restaurants that understand presentation, hotels that value detail, and homes where taste is intentional. We are located along Tindachiwatule Road, next to Independent Hospital. You can reach out to us on WhatsApp or call 0742 777 770. Chiba's Regine, home goods that make a statement. Welcome to my school. We want to show you all the ways we learn and how our teachers make it fun. We get to do art projects and even design things with our own ideas. This hands-on learning has given me confidence and skills that I can actually use in real life. In science, we don't just sit and listen, we get to be part of the lesson. At my school, I love playing football and learning about teamwork. I love that we get to be creative in the kitchen and skills I can use at home. We love to see what these young minds come up with. Every day we set aside time for Imagination Hour. It's amazing seeing their talents shine. And most of all, it's fun. Our school isn't just a place to learn facts. It's a place where we learn how to be creative, work together, and have fun while learning. Cradleland Schools, nurture to greater heights. Ruzungu kadeka zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno arabura babaddi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa ina guno omugogwa Musa white stapler ya mu detergent waliwo banangali ebola yakasajja kasendi kalimba banange esendi banange. Akantu obadde oketaddeko bubi goloza bwoteekako booti nekakwata tekatandikirawo magnet gyene emabega kati olina ogiyisaamu n'ogiteekawo naye ngenda bikuwonya bano obukuli babujjawo obukuli kyeki bwe buno obisubi si bisubi ebisubi abakyucu obwo bukuli ndio ne bayita essubi essubi kirala olwo luba lusenke obukuli okay anti kali amasabo tegabeerako nageera beegati nego gaba gassubi naye kati essawo berikwata omuliro kyekiddako enju endala bwekwata omuliro kyekiddako kyekimu era nkale bannaye tubaaniriza ku Kasuku Live twazzeemu okukola emirimu gyazzeemu okutebya okutaba so olunaku olwaleero ndi ne Mzee Magala tazzibwawo bali kyewuunya kitasimbwa gwayambadde musajja alumba muzzukulu w'Esseri Nakibuuka bwe baazaala mu 1919 n'afa nga 24 mwezi ogw'ekumi 1990 mugumu director founder wa Matabach Omukeya Service Uganda Limited erabirira abalwadde ebudaabuda egaba eddagala erigoba amajiini erijja omuntu ku mwenge sigala n'enjaga era bw'oba otwagala tuli ku ssimu 0774 790 220 ya WhatsApp eri 0708 246 2 0 2 4
247 206 ye ya WhatsApp 247 206 mata bachi omukeya service Mogazi Invita Building Company tukuba peva ne 99 tutukiye tukuzimbira nyumba tukozesa obunga bwa mwoga bagenda bani communal service eyo company ezikabuzisi bantu Amulat kindergarten je bampa basale bani tutamo okusoma tunatera banampa abana be tunasoma nabo tuli ku simu 0700 375 33 Amuliat kindergarten bagita Amuliat oba Amurat ekitufu kyeki Amulati Amulati kuba Amuliat yo ligwe bakubya akalulu Amulati kindergarten ku 0700 375 33 oyogera ne ajati madamu director waffe ansomesa oyo 0700 375 33 Amurat kindergarten tumira ko mukwano gwange mukanga mande saronge awe Kinoni Masaka webale nno omulimu gwe wankoledde webale nnyo webalire ddala yakoledde ki waliwo omuntu mukwano gwange yampadde ssente eza euro ate yeje sina account namukubira ne muganira euro wano nanga akankusayo kwa Busa Bank e Masaka nazi nchusiza wabadde Masaka kati okukyusiza yakoze kyamaanyi yakoze kyamaanyi wabadde tosobola yingira banka nozeekyusiza era bagamba leeta ndaga muntu wabadde tolina ndaga muntu nadde nagireseeyo nadde ntambula butakuzi nansi ne wakyo otambula nga tolina ndaga muntu neerabidde sitera ekyo kyo si kya buntu era si kyewaaniramu neerabidde mu saati neerabidde kati ngenda okukola ngenda kufunira simanyi oba najjukira ddi ngenda kufunira kawaleti akatini waliwo obuwaleti butini bwe buti osobola oteekamu national ID n'oteekamu driving permit eno side n'oteekamu ATM kaadi yo tolina ATM kaadi ate okubankingira ku simu ate mbankinga wajje then eno side n'oteekamu medical card yaki medical card insurance bw'oba olwadde gy'oteekayo tolina insurance card engano okufa oba engano okulwala nedda bw'oba olwadde kikunyonyola ntya bw'oba olwadde tobonaabona naate siinaamu ssente siina ki ssente oba waziteekayo dda naye naffe tulwala lumbe lwala yisi tebwetaaga n'ebyo nze olaba sirwalanga lumbe lwa mitwalo 5 saagala ndulwale nenze sirwalangako lumbe lwa mitwalo 2.5 ate omusujja ennaku zino bagujjanjabira emitwalo 10 kituufu kati nze bwe ndwala omusujja nyenga amalagala ga lumonde nenteekamu ebikola bya muwogo nenteekamu ebbombo nenteekamu omululuza nennaaba kati nina omukeeka gwange gunnamwandu nenneebaka nenneebikka n'ogwebika weebika omukeeka ogwa nnamwandu nenneebikka nennamwandu era mpona ogenda ozukka ng'otuuyanye nebyo ebintu kitegeeza bya ddala ekibigaano bifuula ebya ddala kulowooza nti twava ku mutendera omulala okudda ku mulala kati nze nakula sirabangako jjajja nze mu bulamu bwange nalabako jjajja wange olunaku lumu ng'agenda mu ddwaliro era simanyi nakyamupikaapika nefe obudde bwaffe nze kankuwulire jjajja wange yalwala ekizimba ne kituuka okutulika ne tukinyigisa kamunye paka lwe kyawona teyamera kuma sigamba nti kyali kya buntu ekyo kituufu yali nnaku naye era yakola ki yawona jjajja wange yalwala lubyamira wakati mu lutale ew'amayanja ebuyuki mayanja n'atugoba awaka okuva ebuyuki okujja otuuka eruweero sooka oleeta akatebe ako twagala odde kwako kano kaveeko ndaba kakyuma nnyo buno manyi butebe bwange ate nze atati nnyiniko ng'akatudde nti nkakuwaddemu obadde ogamba nti ebuyuki jjajja baamugoba ebuyuki nga nnyinimu agambye yetabeera na muntu mulwadde wa lubyamira okuva ebuyuki otuuka ebunyaaka bwe ziba mayiro ennyingi ziri 7 twatambirawo ewiiki 3
ng'ajja yavula bwavuzi ng'olumbe lumuluma tusula mu kkubo bw'atambulako wano awali emmotoka yange n'ayimirira awo ne tusula awo nenkeera naye munnange jjajja twatuuka ebunyaaka n'awona ate n'afa mu 91 nga 24 ogw'ekkumi nga n'eddagala erimujjanjaba weeriri ng'ate yawona watali ddagala. Kati nze ne mukyala wange namugamba bwe bantwalanga mu ddwaliro ly'e Kasana liri lye batutendera omutali ddagala ne baŋŋamba tebansobola banzabuza waka diswale yange tebakwongerayo tebanyongerayo era nze kyonna kimugamba saagala mulwadde era nze lwakuba n'okuntwala mu ddwaliro ndabika ngenda kumaba nga sitegeera nnyo kuba nze saagala mulambo guli mu ddwaliro. Nze njagala nnyo omulambo gwange Magala afudde omulamba awakaawe waali kati nze njagala nnyo omulambo ogusigaza ekitiibwa kya nnyinimu. Naye Magala muti ebyokufa temubitya mwakkiriza nti buli omu alina okufa. Nze okufa nze omanyi lwaki wano omuntu akyasinza okuba omugagga n'asinga ne gavumenti ya Uganda yali Sapolo Kaggwa. Omanyi nti Sapolo Kaggwa yawangala emyaka 67. Wano omuntu akyasinza bbeeyi abantu bonna nga bamwagala Nakabaale Kiwanuka yani ye episkopi yasooka mu Uganda. Abantu bonna baali bamwagala. Kuba Nakabaale ekyo tusobola okuba nga tetusobola kiwakanya lwa nsonga ye yali omuepiskopi yasooka ku Ddungu Sahara mu 1939 nga March 5. Omuepiskopi pozi yabeera ni bishopu ow'Abakatuliki. Kati owe Nakabaale Kiwanuka Ssaabasumba Nakabaale Kiwanuka oba Ssaabasumba abufuna luvannyuma nga 5 December 1961 naye obwepiskopi obufuna ye muepiskopi yasooka yafiira ku myaka 67 kuba bamuzaala 1899 n'afa nga 22 ogwokubiri 1966 sije emyaka 67. Kaakati bw'aba nti naye ate alina kizibu talina musooza talina gwasooza yawangaalako emyaka mitono 67. Kakati nze okufa nkumanyi nnyo Spice nedda Diana za Spencer ye tuyinza obutamwogerako nti yafa kabenje. Diana Spencer, Princess Diana. Princess Diana. Madam Mrs. Spice Diana. Yafiira ku myaka 36. Bamuzaala ku 1961. Yaine yafiira ku myaka emeka? 36. Bamuzaala 61 n'afa nga 3 ogw'omunaana 1997. Nindako when did Spice Diana Diana da Spencer. Princess Diana yedde wachoga Mother Spencer ye Diana Spencer. Toyongerako ogambye yafadde nga 3 ogw'omunaana 97. Wano bagamba 3 mulumu. 3 mulumu lwali lwa mukaaga. Lwali lwa mukaaga 3 mulumu. How old was Princess Diana? Ogambye how old? Omanyi kati ffe tetubikwata mugoni. How old was Princess Diana? 3 lwali lwakutaana 3 mulumu lwa mukaaga. Baba yafa kiro mboze bakyusa bukyusa ssaawa yafa kiro. Mzee Magala oyina bwino kati okiraba kye nkugamba mu kiyaayo eno tugamba embwa eyina bwino ate kapa. Ya Princess Diana yafa nga ayina 36 years kwe yafiira kuba yali amaze mu bufumbo kuba yafumbirwa 81 n'avaamu ndooza mu 1995 ng'amazeemu emyaka 15 kati wano emyaka 7 emyaka gino ebiri egya Eri Dodi Faye. Dodi Faye yebba taata Sezaala we Eri Dodi Faye ye muntu yali asinga edduuka eddene mu Misiri. Omumisiri yali asinga edduuka eddene mu Bungereza. Era Misiri liri eyo waabwe yasikwe lwa mayiro 7. Okay. Mayiro 7. Ne Fayed Al-Fayed si yadde nanyini Fulamu yakafa ebiseera ebyo. Yafudde. Yafa. Yali nanyini Fulamu. Kuba yagamba akirize alina okukkiriza kwa bitundu 99 n'obutundutundu 9 okuva kwa mutabani we ne muka mwana we akabenje kabadde kategeke.
Kati kikyentegeeza nti kigambo kufa. Daudi chwa yafiira ku myaka 3 n'emyezi 3 n'emyezi 3 n'ennaku 14 n'ennaku 14 baga nti kabaka Ronald Mutebi yasinze okulwa nti yasinze okulwa ku Namulondo. Daudi chwa yamusinga abantu abo babye boogera te. Daudi chwa ogambye yagenda Daudi chwa yagendako nga baby sikyo? Baby ye muntu ali wakati w'ennaku 6 n'omusanvu manyi oluzungu temulumanyi. Muntu yenna bw'ava kaali taba baby aba kid. Bwe tuba twagala twogera oluzungu olutegeera teriyo baby ng'avudde kaali. Kaali kyeki? Ye muntu avudde kaali. Okuvaako akalira. Akalira. Taba baby. Ekigambo baby. Akalira be kavaako bato kyali baby. Taba baby era taba muwere. Naye Mzee. Aba mwana. Mzee Magala bwino osijja mu kakasa leero. Nga ffe tukyali eno batuyita baby. Manyi Mzee Magala omwana 10 alaga how are you baby? Ngayagala emitwalo 10. Bogimu maddamu kukwista. Nawe wabitegeere. Eri yankubira alo baby nemunga okubira nze Magala. Ngora kwocheze eri ya baby. Baby Mags. Abakunoonya kubba ate omuntu yenna akubebisa okujja ku mannyago bwakondo bwabakolako. Nakati nzo maye mbere ndowooza kati eje emyaka ng'ejo ejyammwe Magala. Guno mwaka toweza 5. Mbera ndowooza nti kati mmwe abakyala babeera babaagala kati abakyala abali mu myaka 5 babeera nabo bakyayagala ssente. Ate be basinga n'ebizibu baba abaana baabwe baba basuulira. Era nze lwakubanze sikiza na muntu ayogera kigambo step father, step mother. Omuntu atayina abaana be bamulekera. Single mother. Single mother. Abantu omanyi nti single mother abantu bakirabanga ekikula ky'omuntu kiringa obusigaalo. Kikyamu. Single mother kintu omuntu kyafuna oluvannyuma lw'ofuna ebizibu mu bufumbo. Naawe sigaalo kintu omuntu kyafuna oluvannyuma lw'ofuna omulimu. Nze era nasanga omukyala abuubuuka n'agamba ngenda ku poliisi bawange mukutte naawe sigaalo. Ne mugamba ogwo omusango teguliiyo. Kuba mu mateeka ga Uganda teriyo buzaale na butonde bwa muntu nga yawo sigaalo. Namukutte n'omukyala omulala. Naye abantu balina entonda gye batonda waawo sigaalo ne single mother nga bikula by'abantu nga boonoyogera ku mulema oba ku muntu alina obulemu nga boonoyogera ku Namagoye. Anti ennaku zino abakazi babyenyumirizaamu nnyo. Nze ndi single mother. Abatabyenyumirizaamu abayogera ku mbeera gy'ayitamu. Kati ate abatamanyi mbeera ya nsi bo batandika basunga busunzi. Teriyo mukazi asobola kubanga talina bizibu nga bulina kubeerako oyo single mother yekka. N'omukazi nga mugumba nga yakula talina mpisa era akufuukira ekizibu. N'asinga nange yafuna omukazi ow'abaana 4 nga sibanga. Kati Magala gwe osobola okuwasa omukazi ng'alina abaana 4 ne be baba 10 muwasa nga sibabo omusanze nabo. Omukazi bwe olunaku lw'omwagala abaana be baba babo. Mzee Magala wangi Kasuku maama gundi singano baba wasa omukazi omugamba abaana bo bamuyite batya basanze awaka. Be baagala zisiteka ko bakazi mbeera zisobola kukaka mwana nti oyo muyite maama wo. Ekyo nkyogera buli lunaku. Abanga gwo kyotomanyi nze simanyi lwaki wakula n'ejjejja nga tomanyi mbeera ekuuma buntu bulamu. Ani noza ne jjajjange yali hardcore naye tagenda. Jjajjange yali tayagala nnyo kajanja by the way. Unaite kaba kajanja. Kasuku eza n'okuyita muganda wange nze naawe kikuluma. Ate ekyo kinnomirawa. Ate kigaani tuli baalugavi. Ate omuntu yenna olunaku lw'oyagala nnyina oba ofuuke taata we. Tobola ffe mu Luganda tuba ne taatawo ggere, taatawo ddala ne taatawo ne taata ow'omuddiiro. Ale taata omuto. Oyo aba taatawo ddala teri taatawo muto olw'ensonga osobola okuyita taatawo muto nga ye mukulu wa kitaawo. Oyo naye aba muto.
Wanje. Ekyo ekibuuzo kiri very important. Nakakirowoozaako kati. Nti mukulu wa taata we. Bw'omuyita taata omuto. Okakasa yaaba omuto. Nkugambye. Ebibuuzo biri wano. Taata w'omuntu olunaku lwegatta n'omukyala ayina abaana be. Mu mbeera yonna ya bugunjufu yakutegeera aba mwana wo. Naye omwana wo ggere. Olunaku Kasuku lw'ompita muganda wo. Buli mwana we aba mpita taata. N'abange baguyita taata. Ate oŋŋamba otya omukazi anko. Fani tuyita anko. Kakati ate Kojja. N'abaani. Anko era naye. Mu luzungu anti twakirekaawo. Fata tuli bazungu singa oli muzungu. Singa ne katendo okiŋŋamba mu luzungu. Cats. Kati soka okuba kutemako. Ate so katamba tola ati yeita katsi. MC katsi. Ye katamba. Yeita tege. Obadde kibayiti katsi katamba wa lugave. Nkimanyi naye katamba kye yategeza. Yaita yagala kajanja kano kotandise. Yali kapa. Yali yese kapa. Laila. Kati yeteeka mu kiti kya kapa. Era tomulaba akafaanana mu kakapa. Ddayo omwetegereze. Katonda akebera mitima kanseke. Goloza lwaki yeeyita kati. Bakuga nti akafaanana nnyo. Naye katamba tekibangako kati. Yasalako katamba. Ate era kubanga yeeraba kapa. Olaba kati gwe Mzee Magala. Omuwala anaakubba. Alina okukubira naga nti hello baby Mags. Amangu ago Magala n'ofuka Mags. Sisobola nze Magala. Kati ate era Magala. Basalako ssale. Ligwayo nti kirivaamu kirigulira Magala eddiba. Kwe kusalako ekigambo Magala. Kati osobola okweyanjulira omuwala singa obadde okyakwana. N'omugaa nti nze Magala bali kyewuunya atazikibwawo. Kati nze bwe nkwana omuntu yenna we musanga kankusanga Serena. Kugamba amannya gange nze Magala tazibwawo bali kyewuunya kitaasimba gwayambadde musajja alumba muzzukulu w'Eseeri Nakibuuka. Bwe bazaala mu 1919 n'afa nga 20 mu nnyogo. Byonna ebyo byongera. Nga tuli ku mmeeza bwe tutyo tumizza omwenge tumizza soda. Nengubuuza era nkuga taata wange Yusufu Semakula. Jjajja wange Yunus Musoke Semakula. Jjajja wange ye Musagala. Ekikubi ngambya tugaana okuba n'akakwate mu lujja lw'enjogedde. Kwegamba okimanyirawo wano ku beginning. Beginning yani. Beginning yani. Mu ntandikwa. Kati nkubuuza ebyange geego ebibyo gwani. Nti nze Namuyiga Doola. Nga manya weddira ngabi. Namuyiga bangabi. Nedda. Bangeye. Namuyiga. Bangeye. Babbulamu bbule Namuyiga linnya lya ngabi. Namuyiga lya ngabi. Tolina jjojja lisanga mu ng'emusiga ki. Bambi. Osaasira nze osaasira Namuyiga. Nsaasira Namuyiga. Ate ataliiwo. Gyali ninayo Namuyiga Dorotia. Era nga kuga taatawo yaani. Bamuzaala wa muziikibwawa. Nina ekyo kyenjagala okubuuza Magala. Kati nga bino bano abawala abeetunda. Kati singa ogwa ku Nakitende nga gwe Magala nga tomanyi. Anti Nakitende tiriba lya Lugave. Nakitende baba beddira mbwa. Nakitende si ba Lugave. Omusajja n'abaani. Kitende lya Lugave. Kati Bannakitende tebabeera ba Lugave. Baba bambwa. Aboolugave ye Nakatende oluva mu Katende. Era tuva mu siga ya Natiige Magala. Abaffe. Nakitende linnya lya mbwa. Kale ate aboolugave abalituuma. Tulituuma mu bukyamu era eyatuuza eyali ow'essiga lyaffe. Haji Juma lulika Katende. Nga akaya naawe balina embuzaabuza gye baabuzaabuza. Baliwo embeera. Ne bakayanira emyaka 80 mwegi. Nayagala oteekawo nga bw'olaba kigundi. Essiga lya gundi eno ery'Essese erya Mulanga. Owekitiibwa Mulwanya Muliri akulira. Erya Gereganda. Malanga Wessese. Wasiga erya Mulanga Essese. Yatandikawo olugave luno olw'enkongola amabeere paka nga 17 Ogwokusatu 1929.
27 Daudi Chwabe yakijjawo naga nti eryo sitika abo balugava abawedde mu neryo siga eryetongodde eryagere ganda emalanga sesa naye yali agunjizaawo embeera y'okuteekawo nga boolaba enseenene yakalibala ensisi n'eyamugalula ekisozi engabi ennyunga n'engabi ensamba omutima omusagi n'omutima omuyanja n'ab'ennyonyi abo bo gye bali bo ebyabwe bitegeereka ennyonyi bakakutuka naawe juzi waliyo nakisige ennyonyi endiisa akasange ebyo byonna byatabuka 1578 akabaka kyabaggwa agenza okulwana era kyoba olaba abataagenda bo be beeyita ab'emirembe bulemu kyeyuna emirembe bulemu bulimu kyagwe bakyeyune baba banyonyi namuga nti komawo eno emirembe gituuse akabi kayise era be batuuma n'erinnya kayise kati nnyo kati mwoyo Magala njagala onsaasire onyinyonnyola ebintu bino wammanga nti bensanga nakitende enkwana wotomukwanira omubuuzanga ogambye wambwa anti omubuuzanga asobola okuba owoolugava eyakyamirayo ng'aboolugava abeeyita semwogerere teri walugava bebayita semwogerere owoolugava basiimwogerere naye wuuyo mukulu yeeyogerera kwekiva wammoseimokwe gwayita simwogerere naye mukulu yeeyogerera kati ate oli ajja nti nze semwogerere bw'ate bwe baba bamusalako bamwita siimu olaba bikwatagana wamma Seimo ye simwogerere si ye semwogerere ye simwogerere ne mugagango wa buloba wawa eno wano for fusion auto spa ye simwogerere ali namubuuzanga nnyo waki weyita simwogerere aboolugave tuma semwogerere owoolugave taba semwogerere nze siimu era bamwitanko siimu ne kitaffe mu Katonda Ssaabasumba ye simwogerere gundi archbishop simwogerere kati olwoba yasoma nnyo bwe yagwayo yawaayo kiri simbo ye semwogerere naye nga ye siimu ne Paulo Kawanga simwogerere so kitegeeza nsobola omuyita archbishop siimu Archbishop Sim, what's up, man? Chechi. How you doing, man? Yes. What's the Archbishop. Yatuyitanga aboolugava. Uwa. Kasana Ruwero daya. Sisi muntu mulamu. Ngachali yeyo. Natanafuka Archbishop. Andi yalaba nnyo abaana banze mbadde nsomesa nnyo abaana bange mu masomero g'Abakatuliki. Oh baba. Osasira nze baana. Kakati n'agamba muyite taata wammwe. N'ogenda n'omulabako. Ne mulabako ne musaalako ne wa mwami Mugerwa. Waliwo mwami bamuyita Paulo Mugerwa Mukatuliki mulungi. Kati mwami Simwoge Bishop. Akati takyalina Bishop Ssaabasumba. Archbishop. Ye Archbishop. Ne Archbishop nkubuuzizzaako nnyo. Olyotya nange nkutumirako kitaffe mu Katonda. Ko wabambi talina buzibu. Paulo Simwogerere. Awo tayogera bigambo bingi. Teriyo Mukatuliki ayogera bingi kati labira ku kalidinaali Wamala. Kalidinaali alina weze emyaka 10. Nebo yandibadde nga muto. Kaddiye. Naye emyaka 10 bannaye. Kubanga yali owa Bishop kati yabulya 80 yatandikawo Kiyinda Mitiyana 80. Ono kadino. Kalidinaali. Yatandikawo Kiyinda eweeyo. Mitiyana dayasisi ye Kiyinda Mitiyana yatandika 80. Eyo si ye wali gundi. Wekitiibwa Anthony Ziwa. Kitaffe mu Katonda Anthony Ziwa yaliyo. Anthony ye Bishop Ziwa. Antonio. Bishop Ziwa oyo yajjanga nnyo Kojja ng'abantu bamala omusomo. Antonio Ziwa. Antonio bw'ava. Netumuyimbira n'akayimba. Baleeta bali ku ddembe. Kati Archbishop. Gwe gundi. Oli Mukatuliki. Bishop Ziwa kati Archbishop. Oba ali Bishop. Bishop ate wabawo bakizibu. Bebamu Archbishop abeera omu mu nsi yonna. Mu Buganda. Abomu. Yona atwala wano. Paulo owekitiibwa Paulo. Kati ono Archbishop yatwala Buganda yonna. Yonna ate olwasookera ddala nga Uganda yonna. Papa yakasalawo byawulako na James Odongo n'abatematema Westani. Tulina Archbishop Simwogerere. Tulina Archbishop weri mu North yani. Nze sibamanyi baffe. Amaro basachinga wano nali ngamba manyi
waliwo akulembera Episcopal Conference. Yo Anthony Ziwa. Si yagikolera. Episcopal yeruwa. Akulira olukiiko lw'Abepiskopo. Ya Anthony Ziwa. Kannemye wandika. Episcopal kiwanike mu luzungu bolo Latin. Conference. Bishop Kasolisi. In Uganda. In Uganda. Teyali gundi yali musajja weeyongolo. Kati alika akulira. Members. Kati nkuwaba members. Akulira kati gundi Ziwa. Ate nga si Archbishop. Bannanga akulira olukiiko lw'Ababisopu. Ate obigatta. Akulira Archbishop ayina kuba weerubaga. Wuno wano His Grace JB Odama. Odama nti oyo Emeritus Archbishop. Yavaako. Kati oyo weggulu. Reverend Father badeganda akuba Reverend Father. Bishop of Kotido, Bishop of Guru, Wokoraj, bamuleeta ddi. Baleta balina okugamba. Ngasira babaffe. Abamwe be baluwa abaffe batono. No. Tuyina owekasana mukasa. Tuyina owekiina mitana atoneziwa. Jumba wono. Yowe Masaka. Oyo Jumba webu. Kasana Luwero ye Lawrence Mukasa. Right Reverend yabasembayo okudda ku kwa Bishop. Archbishop nedda kubano kwe balonda ekyala Right Reverend kitiibwa His Grace Paul Semogerere Archbishop wa Kampala. Kakoza oyo wewano werugazi tewali Bishop wa Baganda Anthony Ziwa wuno ali kiyinda naye Right Reverend bana Right Reverend si ba Archbishop ate Mathias Sekamanya yawumulaya yatandikawo dayasisi werugazi yakitandikawo aliko Emeritus Bishop of Lugazi oyo alina nesiga ddamba lyatwala nno mu Buganda mu kika ky'engabi esiga tebalitwala ate liba lyaffe ly'Abaganda ate lyandibadde lyerango kati yatwala esiga lyange naawe eryakige Magala ono waki walugave wangabi baganje lugavero kalo ebina amasiga Why? Mchoki njaku ntabukako. Kati kankubulye, kali ndali nsubuga. Manya kali ndali wamala naye wasiga. Era mu kika ky'engabi. Kati. Naye bijja kunnomya omutwe tuddeyo we tubadde wali. Twabadde wa. Twale twogera ku baana nti osobola okuwasa omukazi ow'abaana abana. We twabadde awo. Nekwanze n'owa 10 muwasa. Nze kuba simanyi nti okuwasa omukazi butonde bwa kutegeera kwa mukyala. Kyekyo. Nti okuba n'abaana abangi kikufuula atategeera. Olwokuba wazaalako nedda. Okutegeera kw'omuntu buba buzaale bwe. Omanyi osanga atalina mwana ngera naye kizibu ekiwedde emirimu. Era nze mugenda ne mukyogera nze teriiyo mwana bwa mukazi ayinza kunnumya mutwe. Abakyala abo balaba nga naffe abaana be batulemera abasajja n'amwana w'omukazi bw'asobola omulemerera nga naawe jjajja bwe yakkuza ng'olimu ak'obuntu n'abaana b'omukyala bwe basobola okubeerawo. Okitegedde nze jjajja nze nakuya mu mikono gya jjajja wange omukyala Eseri Nakibuuka naye abantu abali ebunyaaka baakula n'abaana baabwe babagaana. Musome nnyo temubanga Magala. Buli eyasoma ebunyaaka yasomera ku nze. Waganya okusoma nga bakutumya mu mpite Magala gye. Bw'otosoma ojja kubanga oyo. Ng'omwana akeera enkya n'asoma. Kakati omuntu okukuza omuntu mu mpisa oba omuntu okuvaamu omuntu tekiri nti oba yakulira ku nnyina oba yakulira ku kitaawe. Ziba nteekateeka za Katonda. Okuwasa omukyalo ow'abaana abaana n'akufuukira ow'emirembe. Kyangu nnyo n'okuwasa atazaalangako n'akufuukira ezzike. Naye mumwakifuula ng'ekikula ky'omuntu. Nti okuba single mother. Kikula kya muntu. Bakuzaala bw'otyo. Obanga gwe bagaa nti nawasa Namagoye, nawasa atalaba, kwegamba kiringa ekikula ky'omuntu mulinga bwe mwakigunjaawo. Nze Magala no bambi otukubye entiisa. Yaki.
Owolereza basingo mma. Ati sisobola butabawolereza lwaki. Nze wendi. Nakula na jjajja wange. Twali mise singo jjajja. Tuganye singo obubi oba jjajja waye yali asinga empisa embi. Singo jjajja. Kati nze kankuwa ekyokulabirako. Nina mukwano gwange mukolu Bega George William. Yawasa abakyala nga tebazaala. Nze bwe muwasirizaako bana be namuwasiza. Naye be nasanga ayina basatu. Sigwe musanvu nga tebazaala. Ne tufuna omukyala yanoba n'abaana aba. Ne ngamba muko tuwasooli. Ne tuwasa omukazi mu 2-5 w'abaana 5. Najja nabo mudya. 2-7 yali afunye olubuto 2-8 n'atuzaalira omwana. 2-10 n'azaala omulenzi omulala. 2-11 n'anoba n'agenda azaala abana ne tuba n'abaana 8 yatusuulya ne gwe azadde ebbali ne tuba n'abaana 8 n'addayo n'azaala ne tuweza 9 n'azaala ne tuweza 10 kati nga buli lwazaala aleeta wano wammwe ng'atazaala mu bufumbo bulala kati abawala bonna baafumbirwa kati mbadde siriyo mukolo ega n'alwala abaana be twawasa n'omukazi be babaddeko nga bamujjanjaba omukazi yetakomangawo afumbiddwa eyo yakazaala y'abaana abalala 6 nedda kuba bano badi 7 kuba alina 12 azadde 5 omukazi yazaala buzaazi bw'atyo kati singa tetwawasa kwalina baana 5 olaba mukoddomi wange kati wa myaka 75 omwana w'omukulu wa myaka 18 oyandifudde nga mugumba omwana w'omukulu wa myaka 18 abaffe kati nze nabeeranga mwami Badiro mukwano gwange oyo gwentera okwogera singo maatha leero Magala akuyiiriddewo omubiri nze ati nalimbira byeru abo mwe mubayitanga ekikula ky'omuntu singo maaza si butonde bwa muntu singo maaza mbeera yeefuula omuntu singo maaza kasuka okubeera singo faaza kyangu nnyo oyo mukyalawo n'alinnya ennyonyi n'agenda n'abaana n'abakulekera ng'abamujja nabo mu mmotoka abaffe nga nzija nabo mu mmotoka bambi osobola okuyamba eki nga jjajja waali n'oba mutwalira n'abeera nabo n'embeera ekutuukako nga ne gy'obatwala tewali kati kankubuuze nze singa mukyala wange lwakuba kati nze bwe nina nankinga yaliwo ng'omuto naye okimanyi nti era naye otandika okubeera naye single mother singo oba ofuuse singo father nga ate okubeera n'omwana wo olina kuwasa alina 3 ayagalireko owuomu kati nze nalabako omwami omu mukwano gwange yawasa omukazi ng'alina omwana wa myaka 9 n'erinnya ne balikyusa nga bamuyita taata Siiri ng'omwana gwe bamuyitira Siwuwa agambye nti ki nga n'omusajja musiraamu yawasa omukazi ng'alina omwana wa myaka 9 ne bamuyita taata Siiri ku mwana atali wuwe n'atuuka ne base ng'alina Kasana Town Academy ng'erina weesengula n'atundawo ne omwana we yamuwa oyo yajja ne maama we zibali lusimoogerako bubi ye mukwano gwange namba 2 mu nsi kakati nze ndabye ku bantu ababadde n'abantu be batayita nga bwe mubayita nti oyo mwana wa mukazi omwana w'omukazi yenna olunaku lw'oyagala maama we naye omwagalirako olina omwagalirako baba okuleka nga omukazi gw'otoyagala n'ekyokubiri ng'oliwo kwagala baana bato kyekyokka naye kasuka otuuka mu gino emyaka nga tosobola kwagala mukazi wa myaka 25 kati gwe tosobola kwagala muwala wa myaka 25 nga mwana wange omukulu wa myaka 28 ate ono gw'obeera oyagala mwana wo aba yenkana n'omwana wa kitegeeza oggi wa mwana wange oggi waawa naawe ebyo ebintu nabikuganye gana amatama ngo gatuuza mwana wa muno wa myaka 28 Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and tread like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service.
Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Hey, ngarwachi nede chokama nti enkulu tenywa. Enywa ngenywera mu nkulu zinazo. Kati Mzee Magala natwawula okweyambula n'okunamira. Gino emyaka gino nenjagala omwana wa myaka 28 basimweyambulira. Bankunamira mukunamire. Abaffe. Obamukunamira. Oluta lukulinga ensaka ya marwa. Omwana kati kukola Mzee Magala abana basiba ddalo. Omwana kwata mbere kutusewo. Sijja kumutuusa kuwange nsobola kwagala mwana yenkana na mwana wange. Kati first born wa ine myaka emi. Nabatanzi wa myaka 28. Oh. Ajiweza guno nga 8 nedda mugwokunanga 8. Oh. Lwajiweza. Women's Day. Women's Day ya March. Ya gwa kusatu. Oh. Sisobola era sirisobola. Kati gwe kitegeeza tosobola kulaba ku bbeere tutu. Omwana ng'aliyina. Sisobola olomba ntandise kaba wala obuba bukaba obuwedde emirimu. Magala ogenda fama. Munnange ndi mwetegefu. Toyinayo bintu bigenda kuzzaamu musaayi. Ogwaki ebizzaamu omusaayi nyama. Ne banange ennyama envumizza abantu. Banango byayomba. Nekambuuze. Bankwatibwako bujja. Fitina y'Abannayuganda tebaagala muntu ali bulungi. Ate tebaagala muntu ali bulungi n'obalaga nti oli bulungi. Banange siri bulungi. Nange nafunzaako bufunzaako kanyama. Abantu bayogerera ennyama. Ali atya ennyama eyo yonna naye nange nakutya. Mzee Magala eyo kiro ya buli lunaku nze sigisobola. Nange kiro y'ennyama. Tetuganye naye ogenda lwala gawutu. Gawutu yani. Bino bikwata muno kulya nnyo nnyama kunywa mata. Akati waliyo ennyimba ezirumira abagagga nga nazigamba ofune ssente naye akati n'emitwalo 2 egikebera olumba olunuma lwonna sigiina njiguzeemu ennyama ani anambulira gawutu bwannuma. Kati Mzee Magala kankubuuze singa olwala wano naga nti genda mu ddwaliro emitwalo 5 gigino genda mu ddwaliro obagulamu ennyama. Ngula nnyama ddwaliro kiri omanye ery'amaanyi eritalina ggwanika. Eggwanika litereka ddagala oba gitereka mirambo. So you'd rather die. Chechi. Nti wandifuddemu naye tova ku nnyama. Muganda wange leka nnyama terekeka. Teri kibinga kuva ku nnyama n'ofanga walidde entula. Ate omulambo gw'entula guyiriitira. Gwe olaba gino emirambo egijja ekyovu. Baba balya nnyo entula. Nazikoma. Zeni mwetegefu fiire wange. Kunyama muganda wa jive nako. Oyina engeri gye wakinnyonnyolamu n'enkigezaako. Ebiseera ebyo nakigezaako. Ennyama yali endakidde. Wagamba n'ogamba nti akavidiyo nakazannyira omukyala. Ne mmugamba nti kiro erimu ebifye bina. Oyina okuteekako ennyama nga bino bye tukozaakoza yo teva mu kifo. Bw'ogiteekawo ebeeraawo okutuusa nga njijjeewo. Nene ne weeto bw'okoze no nedde. Ennyama nga tejja. Omukyala yaŋŋambye ennyama nnene nnyo. Akulimba. Kakati mukyala Kasuku ennyama bagifumba batya. Enkyagenda kugula ennyama baguyita omunyolo. Omanyi mwe mugula mulowooza bwe ente yonna bagiryako ennyama. Ente bagiryako ebifo 4. Bali omunyolo. Omunyolo gwe guliwa? Balya swini. Bali embirizi n'enkoggo. Kati ennyama esigadde yaziwa hoteeri. N'ennyama gye balya mu maka. Omunyolo gwe guliwa? Kati embirizi bwe zijja bwe ziti kwe zisibira
kweziwetera eggumba lyo liba lisazeemu embirizi ne zituulako gwe bayita omunyolo era tosobola gusanga ku ssaawa 6 nga kwe guli ku nnyama yonna baba bagututte bona ye nnyama esooka ottundwa omunyolo ozeeko enkoggo kyeki enkoggo bwe bajjako emboobo ogwandibadde omukira kigatta gwonna nga guva eno nga kuliko emboobo n'enkoggo kati bwe babaaga bwe bati ne basikako omukira bwe bagusaya emboobo bwe bagisaya bapa ekisigalayo enkoggo eddako ye swini bwe bajjako ekigere wano okuva wano tuuka wano ye swini ye nnyama gye balya omuli ekisambi ekisambi ekyo dereka eyo bayita nkuumuule totuuka eno okwandibadde ekisambi naye gye kitandikira eno eggugolwamu obusomyo gye bayita swini eddako mbiriizi bagifumba batya omukyala bakunnyonnyola ebifo ebyo ngenda ggula kiro yange naye kyogenda okunkolera ogenda funayo olunaku lw'onooba ojja eno ogule ennyama eyo ogireete kiro 2 bazitufumbire emu yange naye nze naye nti nyama nze njefumbira obudde kati nga mukyala nze nina omulaga bwe tufumba ogifumbe ngifumbe nze abantu bonna bwe mba naye mupya simukiza fumba nnyama lwaki birimu ebizibu 2 olumu akuweetewera ayagiriiriddeyo ekyokubiri afumba ye byayagala kati ate nange nva nze ezange zenda zaawukana ku z'abalala so kati ogambye bw'ogifuna ng'osala akawuuwo akakazi kebayita kabejja atali kabejja akakazi akasooka kukanywa taaba kakati bwe basala olulagala bwe nebana ab'ekisaakaate waki tebakuyita n'abaliyo bamala kati basala olulagala kati ajjeko akanywa taaba akawuuwo akasooka kasala kana akasooka eno kebayita akasooka eno gyakanywa taaba awatali muziŋŋoonyo era nti keeko keggamba eno waggulu ako kasajja kekabikka ku buli obukazi obuna genda maaso kakati ng'okasalako akanywa taaba ng'osala akawuuwo ako ng'okababula ng'okatuuza wansi mu seppiti kyonna kyekiri obuseppiti ekika kyonna ky'oyina ng'okababudde bulungi ng'okatuuzaayo ng'oleeta ebifi by'ennyama 4 byosaze bino byosazeemu kale n'obwosalamu 8 n'omanya nti nyirimu mukoota osazeemu 2 naye nga biteeka kuba bino oli obutakubba nnyama eyo kyokoli siriyazi mbubutakubba nnyama kati ng'addira ennyaanya ng'amaze obituuzaamu ng'addira ennyaanya n'akatungulu ne karoyiko ng'abiyiwako ng'aleeta akawuuwo akasajja kali ak'omuziŋŋoonyo ng'abikka ku nnyama ng'assaamu amazzi ng'asaanikirako kyokka ekyo kyekyoka okuba boyiro eyo yennyama omuntu gy'alya n'ategeera nti yalidde ennyama omuntu agula ennyama nga tagikaliriddeeko oba akaliridde oba takalidde ennyama ekitiibwa kyayo kigimala bw'aba ayagala akalira ennyama buli mwogiriira ekitiibwa kyayo kigimala nti nnyama ne bwe guba olidde mukalo gusinga ebijanjaalo ebisiike ekogama ennyama yeesigaliza ekitiibwa kyayo eringa nkota ya ttooke ne bwaya ebiwago ebyo eba nkota entono kati ate kayinya ne bwaba munene nnyo bagattako obusatu ewere enkota ezi ennyama ekitiibwa kyayo tebagirunga birungo bisukka ekyo kati ne bagikugirayo yesooka ku sowaani balina sooka kuwanva n'owuta kasupu kano kekasookayo n'olyako nakine n'owulira okugamba omwoyo ne gukkakkana bayita fungua bbala n'oteekayo ettooka awo n'akaceere katonotono akaceere k'osembayo osooka ttooke n'olikuba ennoga ate ompadde n'amaddu
Numiza n'enjala. Kati owulira oyagala kulya ku jjama. Musawa munana musanvu. Tezinnaba zigenda wera mwezi 6. Muganda wange ennyama ewooma. Naye ebyana byanyiiga. Babuuza banyiigira ki? Simanyi. Naye nguganda wange ennyama empoma gy'omu oba kyekyabanyiiza. Olaba enkoko tosobola kulya nkoko wiiki 2. Lwaki? Enkoko etama nnyo. N'ennyama ngiridde emyaka 31. Buli lunaku. Ndya kilo. Naye kiri mu lubuto lwo kati. Ate kirimu kirabyena na sebusa. Abantu baatandika bwe ngende Kampala ewamugwanya nteekayo olusozi. Bwe nfuuwa emunyumba ekwa. Obanga ndogoyi. Kambabuuze abantu kiki balowooza nti ennyama kilo nyingi. Ate nabagamba ndya ka afu. Sisitegeera. Era kyendowoozezzaamu naye kyakisiba. Olaba ntumirako ku mukwano gwange Kagato. Anko Kagato. Kojja Kagato. Yanvuma mane nkutumirako mukwano. Juzi yakoli bubi. Yanvuma naye waliwo omwami gw'okyaza bamwita Owakasepiti yani. Anko Kojja Kabaya. Kati Anko Kagato yagenda okuluma nga Kojja Kabaya akyogedde. Kati Anko Kagato kye kimutawaanya. Kojja Kabaya yagamba abadde ayagala nnyo olutalo be afune kyekwasa okugamba abaana lwaki teyategekera nsi. Kati ne Kagato yali ayagala olutalo be. Naye nze munnange nze by'okunnyonnyola abaana mbiyina sejja kwekwasa lutalo. Nja babuulira tesende nazirya kuba Kabaya yagamba baba be banywanga mwe nga bano balwana. Kati Kabaya Anko Kagato mukwano gwange omulungi ennyo. Kati naye chance yalabawo ya lutalo kunnyonnyola abaana ate yetakyanyonnyola abaana. Yannyonnyola bazzukulu nti olutalo lwatulemesa okukola. Naye ng'ekituufu akimanyi sente bw'aba teyazendaamu yazigulamu engoye kuba mwambazi. Kuba mwami Kagato oyo yajjako ewange ng'ayambadde engatto ennungi. Mwami Kagato wa myaka 73. Ne mwami Kagato ne bw'otwambala bwambazi mwami Kagato anyuma. Kati era kizibu nnyo okusanga omuntu ebintu 3 birina olutalo: okutegeka, okucakala n'okwambala. Bw'oyambala totegeka. Mujjeko kapiteni mukula era yayambadde biyise nga amaze okuba n'ebintu bye. Ne bw'osooka okwambala totegeka. Bw'osooka okutegeka toyambala. Kati kyekisumbuwa Kojja Kagato. Kojja Kagato teyanvuma nti yaluma nnyo bwe nayogera byali bibi. Naye yaluma kusuba mukisa gwa kubaawo olutalo kwekwasa. Kuba emyaka 73. Naye agiweze 73. Yajja ayina naye akasenge ewaffe eyo. Kati yakajja ewaffe eyo ebuyuki. Kati mwami Kagato era nze saamunyiigira. Ate waliwo n'omuwala era omulala mulungi nnyo alina emimwa mitono nnyo avuma nnyo yavumako ne Katikkiro naye yanvumye. Naye ate ye omuntu yenna nze bw'amala ovuma Katikkiro tewali kyoyinza kunvuma n'ennuma. Kati nga Lumbuye yavuma Kabaka n'amubika. Kati Lumbuye ye ne bwanvumira sikola ki. Bakasita bamala ovuma abasooka waggulu betuwa ebitiibwa. Kati ffe tulaba nga bisoboka. Oba tokyalaba ki. Era nze Kojja Kagato simuyinaako lutalo. Yate ansa yenjikola ki. Era ne kansala wamala yamudderawo gundi komenti naga nti Magala bweno waffe ekimutawaanya bwavu. Kituufu era ne kansala kye yakola ki bwavu. Ne kati ate nze omwavu atalina kyafiirwa lwa nsonga sina kya bugagga kyenkola ki. Ate kansala ye yandibadde era naye tawagira lutalo kuba ate ye mugagga talina byakola ki. Yalina byakola ki byafiirwa. Kati ate ye simanyi lwaki tiyalaba nti nze nandyagadde olutalo nze sirwagala lwa nsonga nti omwavu bulijjo oddukira oba weetaaga okufuna emmere naye toba na ssente. Kati ate omugagga abaavu olw'okuba baba bangi abakuwalana buli awaba olutalo n'alowooza nti ssente zandibadde zize naye akwonoonera ebibyo. Lwaba nti kansala ye yayisaawo kiri nti kyabwavu naye nze obwavu obwange ne bwe bataabuŋŋamba mbumanyi. Obwange tebwetaaga na kulangirira mbwemanyidde kennyini nasigaza ekintu kyakulya nnyama.
Kojja Kagato wamulaba. Namulaba nga mutuufu. Kati Kabaya yalina ansa ye. Nti abadde alusabirira lubeewo afune kye yeekwasa. Agamba abaana olutalo lwatuleetera ebizu ne tutategeka. Era nze siwinaako olutalo. Lwonna wadde. Ate nze nina obuzibu ne Faaza Kiibi. Faaza Kiibi yatuyigiriza nnyo empisa. Kati onoonya ne bw'otandika omuntu omukulu nga mwami Kagato, Kojja Kagato. Ate omulamwa gwa Faaza Kiibi oba oguvuddeko. Faaza Kiibi yagamba teriyo kigaba buwanguzi nga mpisa. Era bw'oba olaba buli gw'olaba avumye ku bakulembeze afundikidde naye talina kyafunye. Lutamaguzi oyo yagamba atugamba obutakuuma kalulu agenda abigambe nnyina. Kakati ekyo ekintu nakyo kinene nnyo. Katonda akuggyako omukisa gwe gy'okoma ovuma abantu. Katonda akuggyako omukisa. Kati njangu kuwulire nze bankubira amasimu ku lunaku lw'okulonda. Nze nali manya abo abantu tebatwagalako wadde akalulu. Nze tosobola kisekka envuma gyavuma Katikkiro. Ne gye yavuma Minisita Ssemakula n'agamba bwe tuwangula twokya ki? Bookya wooteeri ye. Era nze bwe bankubira nabagamba sobola kubalonda ate mwokya wooteeri ya Ssemakula. Nze muntu owookubiri mu nsi gwe nsinga okwagala n'okwegomba. Gwe nsinga bamutazziwa Godfrey abeera Luweero. Nze tosobola kumala kulangirira nti bw'owangula oyokya wooteeri ye enkulonda. Awo ngendera ddala gye batuvuma. Batuvuma nga batuvumira ki? Nsonga. Kati mu ludde bwe bumu Kagato yanvuma. Yanvuma ku Lwakubiri. Ku Lwokuna lwe tulonda n'oŋŋamba mbalonde nga munvumye. Mba mbeebaza kunvuma ye Kojja Kagato nsobola omwebaza. Obutabaawo olutalo kimukolera loosi. Nze kinkolera. Obutabaawo olutalo kinkolera kuba nina okulya ennyama. Era bannange abanvumira ennyama ngenda giro paka nze ne mukyala wange namugamba olunaku lw'olireeta na ennyama ne sigirya ng'omanya nga weesiba ekimyu ngenda ffa. Era olunaku lw'endisya nga siguze kilo ya nnyama ne mugamba leero saagala n'abaana bakubire babe kumpi. Muganda wange ndya ennyama ndya ettooke n'omuceere. Ettooke boobeze. Nze obwavu bwannumako ne ntunda ekibanja $8,000,000. Sente nenziteeka ku bukya. Era nze gw'olaba ndi mumativu saagulako wadde essaati ey'enkumyezi. Nenkirya. Era nze abaana bange ne bali baliseetula luwaanyi batunda poloti sibabanja. Nze n'abaana bange nabagamba temufunanga ebizibu ne mugenda ku musawo n'abalimba. Ti omuzimu wa kitammwe gubanja sina kye mbabanja. Nze mpeeredde abaana bange mu ssente ze mmanyi ezifisse ku nnyama. Nze omwana okubaawo ttaamu n'atagisoma. Tekinnuma naye teri kinnuma nga nnaku 2 nga saalidde ennyama. Gwe n'ennyama muli muti. Aba. Muganda wange ennyama ewooma. Omanyi nti ennyama olowooza n'andowooza enjala n'ekuluma. Ate wabutabaamu ka background ka Lusiraamu wandiyitiridde okulya embizzi. Embizzi era sandigiridde ne lusandibadde museera jjajja wange yali talya mbizzi. Jjajjawo bye yali takola tobikola. Era nze kyobola ne keeki sigirya nnyo. Jjajja yali tagirya ne kabalagala saamulya lwakuba yali tamulya. Kyobola n'enkoko era ne bwe nzigula kuba ojjukire waka ku Lwomukaaga ne sande balya nkoko. Naye era nze olumu sirya bajjajja wange. Zinagaana okwambala olufulaano lwa jjajja. Olufulaano kyeki? Dono. T-shirt. Yajiŋŋaana. Ne kapa esooba. Oba lusejjera. Engato eyo bwetyo sijambala. Okuba open. Era nze mu bulamu bwange nakagula peya z'engatto 3 zino ezibikka. Naye kati olina ova mu shadow ya jjajjaawo emirembe gyatambula mukazi wattu yafa. Anti era mu kutambula bye yakugamba omulembe gwali tegunnatuuka eno. Waliwo Ziko. Ziko batandika ogikola mu 66.
si ye World Cup wa Bungereza ne Germany. Ziko ye yali asamba ngani. Ziko ye yasinga muogo omupiira ne bamubulamu engatto. Yali mu Brazil. Ndoza mu Brazil naye World Cup wankaga mu mukaga. Ziko wajira. Era jeja nangano okwambala lusejjera naye nga Ziko zaaliwo nnyo. Esaati. Ziko yali ngatto ya lusejjera. Olokolana 66 waliwo. Saaliwo yanange. Uyo Ziko muzanyi wa Brazil uyo era yali nga mu t-shirt uyo. Yo Ziko mbadde no simulabanga. Ayina emyaka 72. Kati ku World Cup wankaga mukaga ayina kye yakola. Ne bamubulamu engatto. Ne bamubulamu n'essaati Ziko. Abavuka ne bazambala nnyo. Ziko. Kati awo mu 88 Ziko yali atunda mu Maruboro oba yali sigala naye yali atunda. Jennifer Lopez yali atunda. Muki? Jennifer Lopez. Mu mwaka ki? 88. Jennifer Lopez. Mu 88 yaliwo. Sebera tulabe. Kubanga wa myaka emeka. Kandabe wano. Ayinza okuba nga si myaka naye. Jennifer Lopez uno. Mu 88 yaliwo. Ayina emyaka 5 88. Bamuzaala 69. 88 aba n'emyaka 23 yaliwo. Chaka musinga emyaka 5. Chaka wankaga mwena. Twalina obugoye bwe bayambala obufulano. Naye bwo bwakyenda mu Jennifer Lopez bwakyenda mu gumu. Naye gwe sebo Jennifer Lopez at what? Anabe? So mu 90s yali atandise. Magala ina bwino bwo sebo. Anti obwo obufulano abantu babwambalanga nga bwe bunywa omwenge bwe bukwana abawala. Ngomuwala bw'oyambala Jennifer Lopez oba Ziko ino mugwira sifoni. Sifoni kali katete nga kalungi nnyo ng'omuguyako n'akazigo kasanti. Naye bano abalayisi ng'owula ka tip top ne night rose. Akazigo. Abo abawansi awo be bakwaniranga ku malwa. Aba omwenge omuganda abo. Kati nze ebimu jjajja wange yali yabikola ki? Yabiŋŋaana. Kuliko okulonda. Kulonda kwawedde. Oba n'otuvuma banaakendeeza. Batuvumidde obwereere. Leero Mmengo neefuna ku luweerero. Bavumye Mmengo, bavumye Katikkiro. Ne bamuyita n'Aladisi. Muntu akawata ekitibwa ky'obwa Katikkiro ne bamuyita Aladisi oyo aba akamaze. Mzee Magala. Kati goli awo ganti okuvuma kunaakendeera. Bajja tegeera nti oba empisa za zisobola omuntu musobola okuba n'empisa era ne muwangula. Ne Mzee Magala gwe bana kuvumyeko nnyo. Ndumbu ye yanvuma. Naawe. Kati omuntu omu waki weesiba ku muntu omu akuvumye ate n'otwalira mu bali abalala bonna. Anti wate fenaffe tuvumiddwa. Nale tetwesiba ku muntu omu. Tetusobola kugamba nti olw'okuba ono yanvuma n'oli abantu tosobola okuba nga bataano abakuvuma. Naye ate ekintu ekirowoozwako kya ggwanga lyonna. Siri abantu bataano bokka baakuvumye. Wamukulira mugambe toddamu vuma abantu. Ate ye aba yamutuma. Anti bw'ogenda n'omwaniriza oba weegasse kubawagira. Kiseke envuma gye yavuma Katikkiro. Omuntu yenna yandibadde tamusanyukira. Kiseka. Namugamba twagala Mmengo kwegamba baasukka okuvvoola obwakabaka. Kati waliyo abantu nze kankubuulira ebigambo bino nga ffe eddiini tetukwatako, ebyobufuzi tebitukwatako, nga okuba Omuganda kye tutwalanga ensonga nga ne Mmengo tujagala ng'Abaganda. Nze Kasuku tebusobola kutya ne bwe tunyiigagana. Nkwogerako kigambo kibi. Amazima ga Katonda mu ggulu. Era bwe wakyaza Tamale n'anvuma nakyawanga ye omuntu. Era ne bwe wampita najja ne bwamba wampisa. Kati nze nina akakwata akangatta naawe. Sinakamu tweddira Lugabe tuli Baganda.
Kakati nze omuntu yenna akwata Mmengo n'agityobooza. Nze teriiyo institution esinga Mmengo maanyi mu Uganda. Mukulabako. Engeje ekyo kiri obvious kyeki. Kyekyo kyennyini. Ki obvious buli omu akimanyi. Mmengo teyeeguyangako ku bannabyabufuzi yenna. Munnabyabufuzi yeeguya Mmengo kuba erina abantu miliyoni 9.2. Tujjeko miliyoni 5. Tezigikiriza enya zigikiriza. Abafuna obuli bafuna bumeka. Kitezo beera weetaaga ekitundutundu kya Mmengo oba oyagala oba toyagala eyo abantu abafuba emitwe nga bamagala. Nga yo Mmengo tojoogerako kibi n'akwagala ne famire ye. Nze nina abalonzi 4 mu aba. 2. Era nze mbabuulirawo nti kino bwe kibaye kitudde wano. Kino kye kituvumya. Nze mbabuulira. Bo balowooza bavumye foomu. Nenze buli bovuma Mmengo nze sijja kuba na ggwanga ddala ebibiina by'obufuzi babikyusa ku makya mu ttuntu n'olweggulo. Oweekitiibwa Nobert Mao esene wa DP kati akulira mu gavumenti. Waliwo Muganda ayinza oga nti yakulira abalongo oba abakyoli. Sahaba Kasumba musajja abadde musiraamu kati yakuma ebyote ewa Jjumba. Kimujjako okuba Omuganda. Kati nze omuntu ayekwasa eddiini n'avuma eggwanga lyange siri kwagala n'eddiini yo siri gyagala. Koba ogwo kuleka nga nkulabye ne baga nti owaayo Abaganda baleke. Awo nsomi naye nze omuntu yenna avoola eggwanga lyange. Nze sobola kuba naawe ekyo kyokyogera nze ebintu kaabe mukyala wange takubaganyirwako birowoozo era simukubaganyako birowoozo. Nze kankugambe nobongamba buga nti baka abasajja nze oba owange lwelunaku lwenkukyawa kasitanzizuula nti mukazi wo tomuwa value. Bino bawuza omukazi naye annwanya nze owange nkutomera n'enkutta. Nze sizanyira ku mukyala wa muntu simumanyiira simukubaganyako birowoozo. Naye nze olunaku lwenda banga ovoola owuwo lwenkukyawa nemmanyi bw'ova kuba odda kuvoola wange. Omuntu yenna bavoola omukulembeze ye bw'alowooza nti si yewuwe kiba kitegeeza n'abange ojja bavoola kuba nze ekituufu njigiriza mu Bwakabaka bwange. Nze era Katikkiro Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa ye Katikkiro wange. Akoze bye nandikoze ne bwe nandibadde Katikkiro abulamu eki. Kugwira bamasaza bami babikulu babika mu motoka eki. Bakulu b'ebika tebabawa mmotoka. Tebabawa bawa bamasaza. Bawa bamasaza. Nze ow'ekitiibwa ennyo Katikkiro bw'aba alina w'asobola osokera abaami bonna bajjajjaffe abakulu b'obusolya. Emmotoka n'azibawa ne bwe zinaabanga za bitiibwa byabwe. Nze owange kati aliwo gye Katende Kyekangu kuba owaffe Grace Ndugwa mulwadde. Naye ne bajjajjaffe owaffe tusigira mu siga erya gundi eryakasana endiira weeru. Abamutabani we kuba abawasiga. Mulombolombo. Nedda. Bwazaalayo wessiga. Omuntu yenna nga wasiga aba mwana wa mukulu wa Kasolya. Omukulu wa Kasolya mukulu w'ekika. Kale tukitwale bwe tuba kijja okupanga kati waffe Ndugwa yazaala aba amasiga bonna 17. Kati bano abamasiga kwe balonda ddako. Kati ate nze naawe owaffe talya. Ffe musiga lya Natiige Magala. N'owagere Ganda talya. Owa Semesemyambe talya. Owa Vigyo Migadde talya. Abakasana endiira weeru be balya. Kati alikulira yalya. Kati ye abeerawo ennaku zino. Wali awo yennyini Spring Garden bayita Silver Spring. Ebugoloobe. Yagenda okikwata mono singa akita. Katende Kyekangu. Sogera ekyesimatunze gwe mmanyi ayina ebbaala. Kisimanyi oba ye Ebugoloobe. Naye ayina ekifo ekisanyukirwamu. Nebugoloobe si kyadda nnyo. Ono ayina emyaka 48. Wakita tuyitamu omusajja oyo. Simumanya nti tuba n'olukiiko wali enaakulabye wali ozzeeyo. Ate nze mbadde ndomanyiiko. Nkuyita nga tunaagenda.
n'omwami wano akulira abavubuka mu Lugave ayina wano supermarket wano ekyanja nankubira nako oba yalaga wasimanyi kati ffe nze kyendowooza Katikkiro kye yandukoledde abaweeyo emmotoka kawundo oba agisaka wa President Museveni kuba yalina byonna byonna gyagijja ate n'ekirala twafunye ku budget twafisizaawo bilioni 3.5 Emengo twadde ne bilioni 3.4 nga budget ya bilioni 3.5 ahulira bajjajja abakulu b'obusa simulagira obekitiibwa sikulagira nsaba busabi bayetalagirwa nze njagala bajjajjaffe abakulu b'obusolya babafunire emmotoka nga Ssaabasajja bwe yasiima ng'ali wamu ne Katikkiro omulungi ennyo ne bawa ab'amasaza ne bawa ab'amagombolola pikipiki ne bajjajjaffe abakulu b'obusolya babagulire emmotoka era neebaza Oweekitiibwa Godfrey Kirumira yawayo mukulu w'ekika ky'Engeye Lexus siba kalungi oyo nno musajja wange mukwano gwange ddala si musajja wo lijjajja mukulu wa kika Kiramba naawe ati mukulu wa kika nze simumanyi nga pakasi nga pakasiza buladi wange buladi kyeki mukwano gwange ekyo kisoboka naye si musajja wo olijjajja mukulu wa kika Shiba karungi jjajja kiteekeko tebamwogera nga tokitadde siri wa kika kyange oyo jjajja ffenna yakulira ekika ky'Engeye ky'Engeye abajjajja oyo jjajjange n'abaganda bange ab'Engeye Babuula Mpoza Sebunya oyo jjajja ffe nedda kabe jjajja omukulu we jjajja Nakinsige jjajja Mutasingwa Ekiggwa jjajja kimusigalako jjajja Shiba kalungi how are you sir ngubuzizaako nnyo ogamba otya jjajja ffe Kalibala wa myaka 11 Kalibala yani jjajja ffe omukulu w'ekika ky'ensenene owa Kalibala ensi ayina emyaka 11 mwana muto bw'atyo jjajja taba mwana gamba muto bw'atyo naye ky'omwana kijjeeko oli abajjajja ffe 11 oyo nga yagudde mu kulya yagudde mu bintu ani yadda mu kifo ky'abana bano omwami oli gwe bagamba yatta omukulu w'ekika dokita baloze na dokita yali ani kyali kika kyaki Lwoma kyekitiibwa kati balonze dokita dokita nga boolaba kati nsenene yebadde eba ekobe nayo ina dokita jjajja waalyo jjajjaffe na mwana Pazo gani fete tulina we tugwira bintu fena nze naawe tebalina anti siga kati ffe kye tusobola ofuna nyumba olujja olunyiriri mwaka Magala bakuweeyo obwami Mmengo ng'opise kintu ky'Emmengo sikipise njogera kituufu sipika kipike okikuli ku mutima ndi ku mutima Mmengo siri abantu okuba eyo gundi eyo saza lyawe eryo Luweero Bulemeezi alikulira ayina emyaka emeka kanga omulondo alabika oba ayina ata simanyi myaka gyanti yennyini St. Peters ki Bombo Kalule Bombo Kalule ndimanye omuzira mbazira oba 29 ye kangaawo obambi omulangira mulondo bambi Bombo Kalule baba bambi naye Magala ogenda funa kifo ky'Emmengo awo nekyendi kyennyini ekyokuba omuganda kikumala naye Katikkiro mwami olwo mumulowooze mu nsi teriyo kintu anze kankupikire kintu gwoyinza okuba oli kukiri naye Mzee Magala oyiriddewo nnyo abasajja omubiri basajja ki ab'Emmengo bali si basajja bali bakama baffe nze ekisookera ddala mu myaka 125 naguno tuguyingidde mu gwokusatu nga 10 ngenda kubeera emyaka 26 teri Katikkiro yali akoze kwenkana Charles Peter Mayiga okukola oba okulwako okukola talwanga nako ate yaluddeko guno mwaka aba aweza gwa 13 olwaba aluddeko Oweekitiibwa Chapel Kagwe yamalako emyaka 37 ne gundi naye yalwako Mulwanyamuli Walusimbi yamalako Mulwanyamuli teyatandika nga 93 n'avaako yavaako December 3 mu 2005 zile myaka najjo 10 jiba 11
njo wasema yanja nkanja ya malabiri mu musawo lwabandi yajimaya mu lutalo nadduka nakuuma ddamula emyaka 27 mwami yosewo tunomuwa respect awamugiba emyaka 29 bayafuna ddamula mu mwezi gwe 11 nagivaho 9 nawalwanya mulisimwogere kale tetujja sukkawo leero emboozi tebankadde nga sigwaginyumya si kyekyo kati nyakwatagana ne publicity omulabye oyo bagamba nze muzaala nti mutabaniwo nze ekitugatta ne publicity mutwe munene naye Mzee Magala omutwe ogwoli omwana si munene ogwange munene nnyo Kasuku ngusinga omutwe maama nnyabo ate gwe atakyalina mutwe alina effoloma ate ogenze channel gyagala banayo angikulekere beera nayo. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala werezo omuyamba inyembuto katonda yechembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kiba alina guno omuggo gwa Musa wayitista biblia mu detergent waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange